Vice President abinyise mu nsuwa n'adduka emisinde okwetegula ekibabu bannansi kye babadde bamuleetedde. Abakugu mu by'obufuzi balabudde mwami Museveni singa tayigira ku bano abantu bandimwekyusiza. Ate ng'ebyambasada w'eggwanga erya Uganda mu Canada byongedde okubeera nga biranda. Yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana. Bannayuganda n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubeera nga bamulumba. Ekiri mu paalamenti y'eggwanga Uganda kissa kinegula. Ababaka baagala omusimbi omulala. Nsimbi zaaki ogenda kubeera ng'obitegeera. Batabukidde leader of opposition Joel Ssennyonyi. Nsonga ki? Byonna ogenda kubeera ng'obiraba. Linda olaba abaana b'ekibiina ky'omusanvu we bakoledde wakati mu mazzi mu mataba. Ensi bweto bweri. Omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja yavaayo n'atugamba nti mwami Museveni akoledde eggwanga lino. Abasawo bongedde okubeera nga beekalakaasa naddala ba intani. Byonna ogenda kubeera ng'obiraba, ogenda kubeera ng'obiwulira. Nzikiriza nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeera nga ntandikirawo olunaku olwaleero butereevu tuwolekere ebigambo. Tugenda kutandikirako munda mu ggwanga erya Canada. Ampuliriza munnayuganda munnange gye buvuddeko bannayuganda ab'enjawulo okuva mu biwayi eby'enjawulo. Aba NRM n'aba NUP. Aba NRM bakutte ebipande bwe batyo ne bagenda ku embassy ya Uganda nga bagezaako okulaga nti oba oliawo eggwanga erya Uganda ne Generali Yoweri Kaguta Museveni afugidde ddala bulungi eggwanga lino. Era abalala bye bagamba nti ekitta bantu kiri eno kyeriisa nkuuli nga bagamba bino bya bulimba era bya buyaaye. Ababyogera banoonya asayiramu. Babyogera okusobola okubeera nga bafuna asayiramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bagamba nti mwami Museveni obulungi bwafuze eggwanga lino bo tebabulabangako era nga bategeeza nti abazungu bandibadde tebakwata bintu bya bano bannakigwanyizi abenoonyeza ebyabwe. Mu mbeera eyo waliwo akatambi akalabiseeko. Akatambi kano kabaddemu ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Canada omukyala amanyiddwa nga Joy Ruth Acheng bwe yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyakankanyiza emitima gy'abannayuganda. Nzikiriza muganda wange ngoberera tugende mu bigambo bino tusobole okubeera nga tubiwulira. Biki bye yayogedde ebyo ebyakankanyiza bannansi n'abantu ab'enjawulo oba oliawo mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda emitima. Tutandise bwe tuti. Work for all Ugandans, please. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. They abducted Ashley. What do you have to say about that? You know what? The problem is that you abduct yourself. Bw'oba owuliriza akatambi ako bagezaako mugamba nti work for all Ugandans, kolera bannayuganda bonna. Ne bw'obanga omutunuulidde yeenaanisa ebyambalo bya yero oba oliawo okulaga nti ekimuleesaawo kugezaako ku protectinga kifaananyi ekya mukama we mu NRM. Bamubuuzizza nti ayogere ku kuwambibwa kwa Akireewo Kivumbi ebigambo byayanukudde oba ekigambo kyayanukudde. Agambye obuzibu obuliwo nti mmwe mwewamba. Obuzibu obuliwo mmwe mwewamba. Nzikiriza ekigambo kino tukiddamu tukiwulire bulungi. Ono nno yasindikibwayo kubeera ng'aweereza bannayuganda. Wuliriza. Ashley, what do you have to say about that? You know what? The problem is that you abduct yourselves. The problem you abduct yourselves. Bye bigambo byagenze maaso n'okubeera ng'ayogera. Akireewo yawambibwa ab'ebyokwerinda. Ffenna tukimanyi bulungi. Era ne baakamala okumuzza mu maka ge nga bamukubye ebitagambika. Yabadde mu kkooti y'amagye naye nga si w'amagye. Omukyala ono ayongera otunnyonnyola. Omukyala ono gw'olaba ye Miss Acheng era nga ambasada wali mu ggwanga erya Canada. Katusooke tweyongereyo mu bigambo bino. Agambye nti mmwe bantu mmwe mulekerawo okubeera nga mwewamba. Mulekerawo okubeera nga mwetta ate ne muwaayiriza Museveni.
oba tukaddemu oyinza okuba tokawulidde bulungi. Agambye you people stop abducting yourself, stop killing yourself. Ate ne muwaayiriza Museveni tukiddemu. Abali mu background bagezaako mugamba ddala oyinza kwogera otya ekyo, oyinza otya okwogera ekigambo ekifaananako bwe kityo naye bw'oba omutunuulidde wuuyo yenaanisa amagaali maaso, oyinza olowooza nti yamala obulamu bw'ensi buli awo abulabira awo nga kinyira. So munaatusonyiwa ebigambo ebimu bikozesa ne waliwo abantu boonoonya n'ogamba obanuunemu kooki magezi nga ne bw'oyagala onuunemu akatundutundu k'amagezi olaba nga akataliimu naye nga muntu mulamu atambula ku kkubo. Tweyongereyo. Agezaako okubagamba nti nsobola obayitira poliisi n'ebagoba wano. Obuyinza alina bungi, kwegamba alaga obuyinza alina bungi. Wuuyo omukyala agezaako gamba kyuma kya Yesu tonsemberera, bw'onsemberera nnyinza okukola kyonna kye njagala. Ge g'amaanyi agalagira ne mu nsi etaliiye. Lowoozaako kubali wano ewaka akutegeezezza nti nno abantu ba NUP beewamba. Ayongedde okgenda mu maaso n'okutegeeza nti n'okwetta mwetta ne muwaayiriza mwami Museveni. You can't imagine ebigambo ebiva mu bakazi, mu bantu abafaanana bwe batyo. Ensi eringa etalikyuka, bati okumanya nti Uganda ejja kukyuka ngenda kuwa emboozi gye tugendako mu maaso awo. Ogenda kutegeera nti eggwanga lisobola okukyuka n'ebintu bisobola okubeera nga bikyuka. Mpuliriza munnayuganda munnange, njagala kubeera nga nkutwala wano. Omukyala ono Robinah Nabbanja yatugambye bw'ati lwabadde lunaku lwajjo lwe nakoledde akatambi kano. Robinah Nabbanja bw'ati bwe yatugambye, katuwulire. Bale Museveni akoze. Museveni akoze bannange. Museveni akoze. Lirina omukisa. Eggwanga lirina omukisa okubeera n'omuntu afaanana nga mwami Museveni. Naye ate eggwanga lirina ekizibu okubeera n'abantu abalowooza nga bano abakazi. Bw'owulira endowooza zaabwe, ono Robinah Nabbanja yayomberako ko dumu emabegako nga tannaba kujja mu gavumenti na nga tannaba kutandika weereza mu gavumenti, nga yeemulugunya ku mwami Museveni. Bamuwa ekifo alabira ddala nga Museveni talina na kuvaako. Naye awo tuveewo, wenjagala tutuuke awatuufu weewano. Baganda bange, mwami Museveni akoze. Simanyi gwe kikyolowooza, endowooza yo gintere mu comment section. Mwami Museveni akoze. Akatambi kendi mukuteerako wano kogenda maaso n'okubanga otunuulira ku screen yawo, njagala kubeera nga nkakuteerayo. Akatambi ako k'otunuulira k'abaana ba kibiina kya musanvu. K'abaana ba kibiina kya musanvu. Bwe tuwogerera olwo bagenda mu class, bagenda mu class rooms, bagenda kutuula bibuuzo. Awo we tugambira bannange mwami Museveni akoze. Njagadde okubeera nga nkufunira information esingakaawo ku katambi ako osobole okutegeera kiki eŋŋamba. Okusinziira ku mukutu gwa Daily Monitor guwandiise nga gugamba primary 7 pupils of Masaka Primary School n'abagenda maaso n'okuba nga batutegeeza nti Butungama Sub-County Ntoroko District in Western Uganda filmed bakwagama babakutte akatambi kolaba olwalero ng'ennaku z'omwezi 7 bagenda kutuula mock exams wabula mu classroom n'ebweru amazzi ge geetooloddewo awo bagenda mu class.
bannange Museveni akoze, eggwanga alikoledde. Robinah Nabbanja Museveni akoze. Abo baana baggwanga bakulaga nti abantu b'e Masaka yembeera gye bayiseemu, abantu b'Entoroko district yembeera gye bayiseemu, abantu b'e Butungama sub-county yembeera gye bayiseemu. Okusinziira ku mbeera efaanana bwetyo tezze lunaku lwa leero. Byatandika okulabika bino ng'ennaku z'omwezi 5 emabega, ng'abaana abasinga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bali mu bibiina, amazzi nga kwegamba batudde otuula ebibuuzo byabwe naye nga bali mu mazzi wakati. Robinah Nabbanja Wajira n'akugamba nti Museveni akoze era tusaanidde tumwebaze, bwe tusaanidde kwegamba tumukubire n'enduulu olw'obukozi bw'atukoledde. Bino bye twogerako yakamala mu buyinza emyaka 38. Emyaka 38 ali mu buyinza. Amasomero gafaanana bwe gatyo, enguudo zifaanana nga bwe zaagala, buli kintu matanka n'eŋŋampale z'Abaseveni. Njagala kubeera ng'ensonga ngikuggyako beba abaana b'eggwanga batudde. Eggwanga lirina abayivu bayitirivu naye nga bw'otunuulira gavumenti ya Uganda mwe musinga. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo njagala onzikirize tuwolekereko mu basawo b'eggwanga. Olunaku olwaleero njagadde mbeeko ebintu by'embalaga wano, tuve mu kugamba nti munnange omusajja akoze. Omubaka amanyiddwa nga Goreti Namugga gwe njagala okubeera nga nkuwa ku screen obudde buno. Goreti Namugga yoyo mukyala ayina ebigambo byayogedde mu paalamenti olunaku olwaleero. Ebigambo byayogedde bye bino. Goreti Namugga agambye nti kino kiswaza paalamenti tugezaako okunoonya obuwumbi kwegamba biliyoni 18 z'aba medical intern. Bano boogenda mu maaso n'okuba ng'olaba z'aba medical intern. Agamba nti twakamala okuwa kampuni ya Roko obukadde biliyoni 3. Mu ngeri emu twakamala okuwa Day Pharmaceutical biliyoni 5. Kwogatta ne gundi classified budget under State House mu office ya General Museveni biliyoni 5, close to biliyoni 5. Nagamba in interest of having kwegamba agamba tino wakati nga tuwetaaga biliyoni 18 okuwa medical intern baddukanye emirimu gyabwe. We tumanyi obulungi nti Ministry of Health, Ministry y'ebyobulamu yakamala okutusaba biliyoni 8. Ulire ensimbi yakamala otusaba biliyoni 8 nga batutegeeza nti zino allowances z'aba medical interns tubajja ku miliyoni 2.5 ze tubajja ne tubazza ku kakadde kamu ne nako katulemye okubeera nga tukawaayo. Babadde nga bafuna oba badde baagala miliyoni 2.5 ne zitulema ne tubasaba ba medical intern wakiri babeere ku kakadde kamu. Akakadde kamu nako katulemye okubeera nga tubawa ne tuli mu kusaasanya mu kampani nga Roko mwatukako jiwa sente. Notunuulira classified budget ya mwami Museveni ne office ye sente zezifuna. Tuzze tuwa abantu abatalina makulu sente naye nga abaana b'eggwanga bo tubasasula mu bwereere. Bano be bayivu bwe bavayo ne bajja ku ma street ne beekalakaasa nga mugamba abaana babi naye ng'emirimu gyabwe mwe mugiganya okubeera nga gitambula. Nzikiriza tulabeko wano ku ba medical intern wano baali bazze oba oliawo kwekubira omulanga bwe batwe bagamba. Apparently, we are also fighting for you because we know when you go to those medical centers, you don't get the medical treatment you require. You have power. But then when we come here and start fighting, bali mugamba ab'ebyokwerinda nti afande we also fighting for you
nammwe tubalwanirira kubanga bw'onajja mu ddwaliro nga tewali agenda kukolako, tewali akufaako, tewali agenda kulabirira, ojja kubeera ng'ofa bufi. Abavubuka abo baakwatibwa ne basibibwa. Goleti Namugga byabadde atugamba nti tukutte ssente tuziwadde kampuni nga Roko ezitalina za bannayuganda, naye abavubuka abasomye tebalina mirimo, basaba tubawa akasente tetukabawadde. Naako ke twali tubawa twakakendeeza, nene ke twakendeeza ate tebakafuna. Mwagala abantu bakole ki? Njagala tuwuliriza akatambi kano. Inform the deputy speaker and other members of parliament that they should not even think about free or people going for internship for free. That is not fair. It is abuse, and we just can't accept that. If you are giving me a job, then you have to pay me for that. Okay, kale ensonga ogiwulidde bulungi. Abasawo bwe batyo tuwagera ku ggwanga. Omuntu bw'avaayo n'agamba nti we in failed state, muganda wange simanyi oba olina kyowakanya nti eno ensi n'abagifuga kwegamba yabava dda mu ngalo. Kakati njagala owulire kino. Paalamenti ya Uganda eyagala kutuuza entuula eziwerera ddala kumpi nga 5, niye entuula zino eyagala kubeera nga ezituuliza wabweru wa paalamenti. Oba okitegeera mbitundu nga Ggulu n'ebirala. Naye mu kutuuza ebitundu bino, njagala ompulirize bulungi, mu kutuuza ebitundu bino Leader of Opposition Joel Ssennyonyi yavuddeyo n'abagamba nti ensimbi ezigenda okusaasaanyizibwa wano mpitirivu, ate nga tezigenda gasa munnayuganda ng'olwedde tuyina ebizibu ebitusumbuwa. Kakati waliwo ababaka abavuddeyo ne bamwambadde kwegamba butaayi. Okusinziira ku information gye twongera okufuna okuva ku Parliament, ku mukuto gwa Parliament Watch, batugamba nti MPs from North Uganda have criticized the leader of opposition Joel Ssennyonyi for announcing the boycott of the regional parliament sittings meant to be held in Gulu City, saying the 20 billion to be spent on those sittings. Agamba nti ababaka ba parliament okuva mu Northern Uganda bagenze maaso n'okubanga batabukira leader of opposition Joel Ssennyonyi, nga Joel Ssennyonyi bo bagamba, Joel Ssennyonyi agamba nti billion 20 ezo sente mpitirivu okubeera nga zigenda kusaasaanyizibwa. Bano bagamba nti billion 20 obwo busente butono. Mpuliriza, obwo busente butono bw'okompeyalinga ku bajeti y'eggwanga eyasomebwa nga ya buwumbi nga ya trillion 72. Okitegedde? Bo bagamba nti bajeti y'eggwanga yali nnene nnyo, kale nno buno obuwumbi zino billion 20 butono nnyo, ezigenda okusaasaanyizibwa ntono nnyo. Jukira bajeti y'eggwanga 2024-2025 yali ya trillion 72, mwe bawera ziri zi company Roko and so on. Okitegedde? Kakati wano bagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti Joel Ssennyonyi akola ebintu mu ngeri etaliimu common sense, nti talina common sense ng'akola ebintu by'akola. Addidde entalo ze mbwazitadde ku bbo. In fact waliwo agendedde ddala ahead n'agamba nti Joel Ssennyonyi alwanyisa abantu b'omu Northern, okubeera nga avaayo n'agamba nti zino sente nnyingi. Baganda bange njagala tujjukire, sooka tuzanye clip ya Joel Ssennyonyi then nzije tweyongereyoko wano. Kasooka tuzanye clip ya owekitiibwa Joel Ssennyonyi bwe mbanga nsobodde okugifuna ku mashini wano kanjikuzannyire. Kasooka tuwulirize wano. It benefits them. They will have that task. Because me, I cannot, the people of Dakar West will not understand it. No, they will not. So a member who will wish to attend, hopefully they will convince the people that this 5 billion has benefited you this way. Several was saying, was in this money past? One, many things are past. And you don't always have to agree with every one of them. But number two,
again, we have raised this point several. That many times people will pretend and say, this issue was passed, similar to the service award. Because I challenged those who were saying that this service award money was passed by Parliament. I said, you show me a document. Because you see, the passing of budgets by Parliament is not just Lugambo. It is documents. And I've tasked, up to now, by the way, no one has shown me a document which shows we passed that money for service award. So it is similar when you say, this was passed and that kind of thing. Sometimes there might be lump sum and you just pick from that and they use it. Joel Ssenyonyi agamba nti nga baba opposition tebagenda kubeera mu ntuula za palamenti ez'okutambula. Joel Ssenyonyi agamba nti ensimbi nnyingi ezigenda okusaasaanyizibwa. Agamba nti palamenti eri mu kuzimbibwa, waliwo palamenti eri mu kuzimbibwa. Agamba nti palamenti eno okuva 2019 we yali ayina okuggwa kyandibadde tekyetaagisa na kubeera nga tutambula twonona ensimbi y'omuwoomusolo. Abakulu okuva mu Northern Uganda abamu si bonna bagamba nti nno naalaakinga common sense era nga bagamba nti ono aliwo ku opposinga buli kimu. Bongerayo ne bagamba nti Joel Ssenyonyi lwaki yandibadde afaayo kubanga ensaasaanya eno teva mu nsawo ye. Ensaasaanya eno teva mu nsawo ye. Ensaasaanya eno eva mu nsawo ya ggwanga era ssente zino zigenda kubeera nga kwegamba zaloketingibwa dda. Kitegeeza byagenda okugenda mu maaso, byonna bye batugamba byali mu pulaani. Kale byebyo ebiva sayidizi eyo. Palamenti empya weeri bagiteekamu masaaji, bagiteekamu binaabiro, bagiteekamu kuwummula busenge bulinga bwaloogi, bateekamu simanya kuba gym, steam bath n'ebiringa ebyo. Palamenti yalina okuggwa mu 2019, tuli mu 2024 teggwanga. Kakati bayisizaawo kasente awo batambuzeeko ku palamenti ebweru w'eggwanga. Joel Ssenyonyi agamba nti singa kibadde nti abantu bonna ab'omu bitundu bajja kujja batuule munda kyandibadde okke. Niye olw'okuba nti n'abantu tebagenda kutuula munda tewali nsonga eyonoonyesa nsimbi ezo. Abakulu bagamba nti byonna byoyogera byogere naye ng'omanyi nti ife akasimbi tukeetaaga. Be bantu ye Uganda. Njagala kubeera nga ensonga eyo ngikwata ngiwummuze ebbali. Ampuliriza wano wenjagala ennyo oba oliawo nawo tutunuulirewo tutegeerewo. Vice President ow'eggwanga erya Bangladesh yabinnyise mu nsuwa n'adduka. Emu ku nsonga eyamuddusizza kwe kwekalakaasa okuli mu ggwanga erya Bangladesh. Yadduse n'afuna obubudamu. Abadde yakafugira Bangladesh ebbanga lya myaka 15. Wabula emyaka nga 5 egiyise taata we ye yali president w'eggwanga lya Bangladesh. Taata we yakwatamu omwana naye wuuyo n'akwatamu. Wabula enfuga gy'abadde afugamu abantu mu ggwanga lino tebadde nnungi ng'era si bamativu. Bwe batyo beekalakaasizza. Okwekalakaasa kuno kututte ebbanga eriwerako almost ebbanga lya mwezi mulamba. Okusinziira ku information gyenfuna wano ebbanga kumpi lya mwezi oba emyezi 3 mirambirira lye batutenga beekalakaasa. Omukyalo ono yadduse ye vice president akola nga president. Bingi ebyabaddewo okudduka kwe. Okusinziira ku lupapula lwe mbadde nsoma bagamba nti abeekalakaasi munda mu ggwanga lya Bangladesh bagenze mu maaso n'okuba nga bateekawo embeera eya ddala okubeera nga ono omukyala ava mu buyinza era yadduse. Prime Minister amanyiddwa nga Asina yakutte ekkubo n'ava mu ggwanga lino olunaku lwali lwa Mande. Ebbanga kwagamba 10,000 z'abeekalakaasi bagenze mu maaso n'okubeera nga boocupayinga palamenti ey'eggwanga eryo. Ebifo eby'omuwendo mwabadde abeera era abantu bangi
bagenze maaso n'okubeera nga beeyagalira awo mu bifo wabadde awangaalira. Bayingidde mu maka wabadde abeera ne basalawo okubeera nga beegabira ku byokulya naye byabadde alyako. Fridge ne bagenda maaso n'okuba nga beegabira ku byokunywa n'ebintu ebirala bingi. Mu paalamenti baatuuse nga wetwalaba ku ggwanga erya Kenya, batuuka mu paalamenti ne basobola okuba nga beekubya ne ku sewufi ne mu maka goono kyekimu kye baakoze. Byonna nga bigenda mu maaso, omukyalo ono yabadde amaze okubeera nga adduka emisinde. Abantu bangi baavudde ne boogera ku kudduka kw'omukyalo ono era ne bagamba nti abafuzi bangi mawanga ag'enjawulo bazze bagezaako okubeera nga bafuga abantu obumbula. Wabula abakyala baatuuse ekiseera ne badda ku ngoye z'ono omukyala ne batandika okubeera nga bambala. Abalala ne bajjayo ebyomuwendo ebyokwewunda ne batandika okubeera nga bakozesa anti yadduse. Wano batugamba nti aba boda actually katukize wano okusinziira ku muwandiisi awandiise agamba nti obufuzi bwa Uganda obuli mu mikono gya mwami Museveni agamba nti nabwo bwandikomekerera nga bufaananako nga buno. Buli wofuga abantu obumbula n'otabalekerawo kkubo bo bwe basobola kubeera nga beegazaanyiza ebiddirira biyinza ofaananako bwe biti. Era nga wano bagamba ono yawandiise ng'agamba nti Generaali Yoweri Kaguta Museveni wandyagadde abantu okubeera nga bava wansi mu downtown mu Owino market abakyala ne bajja ne batandika okubeera nga beegeza mu mishanana gya Janet Kataha Museveni ejja First Lady. Ekyo kye wandyagadde. Agamba nti akaseera kagenda kutuuka abavuzi ba boda okubeera nga bajoyininga kwegamba kagenda kutuuka abavuzi ba boda nabo beekyawe. Si kyategeeza wala kyagezaako tugamba nti akaseera kagenda kutuuka nabo be mutakkiriza nabo bajje ku kkubo. Era abo be mulaba abavuzi ba boda abaabo bannayuganda abatasaanidde time egenda kutuuka nga be bakulembedde revolution, nga be bakulembedde enkyukakyuka. Boyita aba boda rider bwe baneegatta ku struggle oba ku revolution ojja kwekanga nga bagudde fridge yo munda gwe wolooza nti wa muwendo nga we bali mu kunywera ebyokunywa bye wali weetegekera. Mu ngeri emu balabula General Museveni ne bamutegeeza nti eggwanga lyetaaga okufuga n'oliwummuza. Emyaka gy'ofuze okuva 1986 wandibadde wawummula dda bannansi n'obawa ku ddembe nabo ne beerowooleza. Naye ekiseera ky'omala ng'olowooza gwe wa kitalo, ekiseera ky'omala ng'olowooza obukulembeze ng'obufudde bwa nnono, kye kiseera abantu kye bagenda okukunaabira mu maaso olabe ebiseera bituuke onoonye woddukira nga tosobola kulabawo. So nga waaliwo omukisa gwe gw'osobola okuyitamu n'obakkakkanya ne bakutegeera. Era nga ne wandibadde weetaaga kufuluma ggwanga bakuwa omukisa. Era n'awunzika ng'amugamba oyagala kufaanana ng'ono w'e Bangladeshi? Kye kibuuzo kye njagala okusembyayo. Bantu mmwe mukoze buli kyabulalu mu by'obufuzi, mu gavumenti, ekiseera nga mulina obuyinza. Buli kyabusiru, buli kyabulalu mukikoze ku bannayuganda. Abantu bafudde, abantu bawambiddwa, abantu battiddwa, abantu baavu ebitagambika. Buli kimwagala mukikoze. Naye ddirwe munaawulira nti no mukkuse era mukooye. Kiki kye mulinda ensi ebatuuseeko? Kiki kye mulinda ensi ebatuuseeko? Mwagala bannansi beekyawe oba muwulira nga muyina kye mwagala kye mutannaba kufuna? Bwe muba nga muyina kye mutannaba kufuna, kubanga eno si monake nti omukulu agenda kufuga n'omwana waafuge baleete n'omuzzukulu. Bwe muba nga muyina kye muwagala eggwanga lino kibawe oba libawe, mukyogere tukisonde. Mu bwavu bwe mututaddemu tusobola okwesonda ne tukibaa ne mutuviira. Tetumanyi gye mwava, yonna gye mwava musaana kuddayo, ne kye tumanyi n'eyo gye mwava abaasigalayo babatya. Muleme kubeera oba tetwandyagadde nseetuuke mu kifaananyi ky'abano ab'e Bangladesh be baakoze. Mukutte abakazi n'abasajja
mubatadde mu bifo mubanuunyeemu amagezi ne basigaza obusiru ng'oli ne byayogera takyabitegeera wabula yagwagwa wala bugwagwa wazi. Saagala kusukkakaawo, njagala Mukama abankuumire. Bano be bamu ku bantu be tulowooza nti endaba yaabwe ey'ebintu ejjudde embaliga, si nti tebategeera, bagezi naye baawungibwa kwegamba baabawunza. Ndekeyo akatambi kano oba nkaleke. Lwaki Mukama tabankuumira? Mubeere bulungi. Mweraba.